Newspack channel kwoli webale kwantinate oje kumideko manji genkuletede kiriza mberenga ngakuwa abana ba kafeera abalala bongedde okuba nti nate bajja okuba nti nate bajibwako omusaayi jukira nti n'olunaku olwaleero lwebadde balina okujjako abaana bonna abagambibwa okuba nti no ba mugenzi kafeero era oluvannyuma nga wayiseewo weeks 2 oba 3 bajja kubeera nga batubuulira biki ebinaaba bivudde mu musaayi. Mwana omu agambibwa okuba nti no ye tasobodde akuba nti no abeera olw'ensonga nti ali bweru w'eggwanga. Waliwo omwana omupya amunnanga ate avuddeyo ono ye bangi babadde tebamulabangako naye n'avaayo n'alyoka agamba nti mwana wa kafeero. Katubeere nga atumukuwa ekoleddwa leero ku samples era ne batuwa weeks 2 ku 3 tukomewo tumanye ekituufu era mmwe bannamawulire mwe mugenda okulaga abaana baki nga mulaga wano era mwe muli mulaga nti waawo basiki fetulinze ye mujjukira yanneyanjulidde ne mujjukira wane mubuuzizza ngambe w'omukalaji nze mugambi ali waawa nagamba ndi wa mukalaji kati mukalaji mu biseera byedde emyaka gyedde egy'emabega yayita yaliyo omukazi nga mweru nga mulungi muwala oli yali mulungi naye nga muwala mukwano gwa sista wange yali osi. Subscribing likinga lekawo bakabwawo mu comment section. Muganda wa Kafeero Mugerwa naye munange avuddeyo n'abaako byannyonnyola agambye nti kino ekyakoleddwa kijja kubeera nga kimalawo obukubagano bonna obubaddewo mu baana bagambibwa okuba nti nno ba mugenzi Kafeero. Nga muganda wa Kafeero obeera mukulu wa Kafeero ndi mutowe obeera muto wa Kafeero kigambiddwa nti mu baana abaleeteddwa ate Paulo Kafeero tumanyi nga omusajja ow'enkima nate kigambiddwa nti waleeteddwamu abaana b'emma. Ebyo byonna ekigenda okumala eggobye mu kibya wali tewali buzibu ekirungi kyetu wali ekigenda okumala eggobye mu kibya wali batuwadde weeks okubanga kikoze eki weeks 2 ku 3 naye Dr. Berwanga agambye twebaze nnyo government bwe tubadde mulaga era bannamawe njagala mutwala akantu kano mwebaze nnyo government mwebaze nnyo ne Balamu naye government yagamba ebintu byammwe bino okuggwa byonna nga buli kimu kiwedde kigenda kubatwalako miliyoni eziwera ebibiri government zetadde mu kintu ekyo kitegeeza nti government eraze Paulo kye bayita omutima n'omukwano nti yali muntu waabwe yali muyimbi waabwe ate olwedde yali ayingidde mu kintu kyabwe naye bamulaze omutima kubanga omuntu wagamba nti ebintu byamwe bitutte bigenda tutwala miliyoni eziwera ebibiri eziri awo ezibaliddwa nga ziri bibiri kitegeeza gavumenti etaddeyo omutima. Wenga muganda w'omugenzi Kafeero talinayo okubaloosaako okubeera n'egenda mu maaso. Tewali buzibu ebyo byonna ebyokuloota bibeerawo n'oloota kino n'okisirikira biki naye nze kyembadde njagala era kyembadde nsimye tubadde tukooye kuba nze naguba mwaliwo ku luli nga tuli mu ofiisi ya Balamu ne mugamba tewali ngeri ndala era nga onaga nti saalinyeeyo nze nga nkyottunula ku ebyo ebintu tewali naŋŋamba twatuuka ne Balamu ne tunyumya nga mugenzi ne tunyumya nga tunanyumya n'agamba naye Mugerwa kituufu naffe kituluma okuggyayo Paulo naye ekigenda okumalawo ki paka zonna kkiriza okifiiringa oke ekintu kikole kimu kikole kiggwe mulabe mujja kubanga muteredde mujja kubanga kirungi nnyo era mutuufu mwebaza kyabaddewo ensi kyagudde mu nsi yonna neyeekanga naye ate kyakoze eki kyawedde. Oluvannyuma lw'akatambi okufuluma nga munange Mickey Wine yaganye okubuuza ku mukwano gwe Eddie Kenzo mu kuziika Master Paloti olunaku olw'eggulo bangi bavuddeyo ne babeera nga ate bamutabukira. Akatambi no keeko akaleese obuzibu ku mutimbagano ne babeera nga bavuma Mickey Wine. Akatambi keeko yabuuzizza abayimbi abalala bonna wabula Eddie Kenzo munange teyamubuuzizza. Kaakati no Fulufiga Wuuna avuddeyo n'abeera nga atabukira Mickey Wine. Mwabadde mwagala musulayo nga Ssegirinya mwamusuula kati mwabe kese ez'ebbeeyi byagala ebifaananyi byeparedinga mu maaso mwawaddeyo ki mwabadde bamumanyi kika kiramba kyavuddemu miliyoni 2 nga nazo nsuubize tetumanyi bazituuka n'okutuuka ngamba mujja kufa ebyo byonna byokola opretendinga mb'oyita ku Kenzo mb'obuuza big ayimba okola otya that is rubbish, total rubbish. Mwenna nga mwabadde awo Kenzo tabeetaaga
tabetaga kuba ne wafa kati bamuziika mu bitibwe by'ekitale nnyo ne bakuba ne mundu ngana bamuzise bakadi basa n'okulya emmere wiiki namba ozaba bamuziika banyi nadda obamwe bikune mewe muziika ne nakomawo teri adda era ne mutandi baddewo federation yadde sobola okuzika kwa mukinya badde kikoze n'emizino z'omu badde mwogerako ja federation yagisasudde Museveni yaguza kesi ezo sente zabadde za Museveni zaguza kesi ne Federal Service Paroti abadde agenda ye Wakenzo era ne babeera naye ku federation owera bulungi tolowooza nti yerese bweresaawo buvunaanyizibwa ye president w'abayimbi gwe wamulabanga nga gwe tomwagala tojja tozunga kuba ye president owa federation oba tewakimanya manya okutegeera si kwaffe ne mulwawo otegeera naye mwekake musale amaviiri ku mutwe mufune obwongo amaviiri ganywa obwongo entegeere basumbuwa bizunga nyini nga temwagenze wa mama wa Peter Mairozi Peter Mairozi afiidwa mama Peter Mairozi ali mukwano gwa Bobby ngayo temwagenzeeyo byagala kamera kuba ategedde nti eri yabajasi byagala abafu abanaku befuga ne bimanyira family ne bitobaana bebe kuru yeka yabaddeyo nga temwagenze wa Peter Mairozi abayimbanga nabo nga temwali nnyeeyo kubanga mwategedde nti kyekika kirasi family si yakulinnyirirwa kati ne mujja bano ne mugazi yentuyo wamimwe ejiwunya byembwe ne mufuwa mupaba mu nnimiro z'abantu ekyobutabuuza Kenzo tolina womwongererako ate awo otambuuza tolina womutoolera kaba awonye maziigo kuwata mu ngalo ziri mu bbi munaabeeko ate muguleko ku perfume genda wadda ne rose perfume waliika mocho ogule perfume mwekube ku perfume mwamuunye nkwawa mwamutuyana n'emizingonyo gibaleme okwekuuta mu nkwawa Full figure si yeka avuddeyo n'abeera nga atabukira Mickey Wine twagala tubeere nga tukuwa n'omusajja ono kyakoze Mickey Wine kibadde kikambwe Sadinsi yonna Mickey Wine oyolesezza empisa embi n'olaga mbuneebwammwe muli basirwa ekisembayo ekika kyonna mukuziika Master Parrot n'olagweza empisa embi zammwe obuuzizza Misaki Kenzo n'omubuusa omukono golowooza mbuno Kenzo oyinza omwesimbamu oyo Kenzo yakuleka mayiro kanaana gwe wasiraana n'ebyokola ebiri ewammwe bye byakwambala konna kalina obuba konna kalaga empisa embi kazimba mu kufa abantu bali mu nnaku yammwe mwe muleeta mu politics mu kuziika munnammwe oba ebya nupu mwabaki ze mbatunuulidde nga mwenna muli wali baasamu okufa kwa munnammwe gwe ka Mickey Wine oleetewo eyo empisa embize oleme kubuuza ku Eddie Kenzo era akulabye nga totegeera oli masiikini waggwako nadda ate oyo Kenzo tomwesibaako oyo Kenzo yasimbula teyanaaba majaani nga gwe nnyoko yakunaaza amajaani nebbuza Kenzo bamunaaza kayayaana kufuna kyovudde olaba musuuza oyo olaba w'omulumba oyo Kenzo akusuuza kyovudde olaba wagwa gwe ka Mickey Wine Ziza Bafana ye awalana paka kati akyawalana Eddie Kenzo talina bigambo birungi byavuddeyo kuba nti n'ayogera ku Eddie Kenzo katubeere nga nabyo tubikuwa avuddeyo n'abeera nga asabula Eddie Kenzo nono ye president w'abayimbi gwali mu kusabula Uganda mwana buli asanga yavimba kyovola babove bulaya notuka ku airport ya wano otuukirawo n'ogamba nti gyenzize eno airport ya nkoko ya mbuzi yaki kubanga muganda wange ovanga mu Uganda nalabye nabadde mu kuzika nga ndaba kana akavuka ka Kenzo mbukayina abakoine mundu mbukalina bano Kenzo oli mubbi nti otya abantu nti olina be wabba otya okukuba kiki wakola kyenyenye ekyo Justin mbu kati mbu ki Choba Museveni amala n'avimbisa bana abantu ne balowooza mbu bakitalo okuba abawe mundu n'obumotoka kati munnange ne batandika okwerigira ku bantu otambuza gundi bigundi bya kufiirwa otambuza kikati nakyo kyetaaga okubeera n'obukuumi mbunno bakukuuma Museveni atuwadde ssente
ebbanga abasajja abo lye babbidde mbu ne Museveni akyewanulwa miliyoni 5 olw'okuba nabagambye nti temugeza ne musaba abayimbi ssente mugende kuba ssente ezo weziba wadda biliyoni 10 kakati ne mutane mbu Museveni miliyoni 5 Museveni yagala tumwebaze. Tamale Mirundi Junior avuddeyo nalyoka agamba nti yo okugamba oba okusaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuba nti no munnange mu kabineti alondamuko ku bavubuka mbu yali asuubira mbu ajja kufulumira ku listi yaabo oba ba ministers. Yali yerabanga ayina ekifo kyasobola okuba nti nate aweebwa mbu naye munnange kyamubuukako nga ku listi eyafuluma ey'aba ministers munnange etaliiko. Katubeere nga tumukuwa. Andogali ku mapeera. Kubanga nali manyi nti President Museveni ke musabye atuwe ba minister abato nze gwagenda osookerako. Yambuuza like who? President Museveni yambuuza like who? Mujjukira yambuuza nga baani? Neneteekamu as the Gen Z. Tebampadde. Junior mbadde manyi mu kisanja kino nyenda ba minister. Naye sinnaggwamu maanyi ebifo we bikyaliyo nze okwera no President Museveni nampa obwa Governor Bank of Uganda. Do you know that it can happen? Omuzungu aga never give up. Nyizo okubeera wano President Museveni naga Junior ye governor wa bank enkulu ya Uganda. Stop. Please have belief. I feel it in Chiwulira. Nchiwulira. Era kyenkola nkwata bino bi YouTube byonna nembikuba mu Bank of Uganda. Bino byonna bi YouTube those useless boys bonamba we emirimu mu Bank of Uganda. Nze Junior ne bamala bampa obwa Governor Bank of Uganda. Kyenso kokola kunganya ebyo byonna bi YouTube those useless boys bonna nemba kubeeyo. Na mwagala kwogera ku Shiba. Mwesonyiwe Shiba mwe mizina mmwe. Mwe bitole mwesonyiwe Shiba. Shiba azimbye kaleyo kuva ku 0 paka wali. Naye kyo ntimatama buku nali manyi kyafa kivayo kiwumpuguma kijja kitobana. Tetwagala kumanya. Oba amanejinga ku Shiba bawaliwo bate wali tatuwa yarabishiwa moyo wakaliyoki. Totunyonyola. Mulekera okwogera ku bantu nga babamanye nnyo. Nakyo kizuukira kisebo kizuukirira mu balamu. Kyabumbuluko izo gamba nkulu kukweri awo. Gwe gubi, gwe gufodongo guli awo. Obanja ga yaguzinge babichi baguteka bagukola bibyero ku matama aba ku mutwe. Gwa kabina bakakusa ku mutwe na matama. Guji nnyo izo gamba kiswa oba kifulukwa. Pana waliwo abantu bewewunya. Fatu batu bayaba ababafa. Olokanga kintu kibumbulukusa kizuukidde. Honorable Balamu nkukubira omulango guyamba Junior Priors is your friend. Bonyogera ku Junior Priors omumanyi Honorable Balamu. Nga wasobodde okuyamba omugenzi Kafeero n'ozikwa n'omufu akakose myoni nga 8. Bwite tambule wadde mulabi mulungi walekwekumira ku News Pack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.